Enguudo embi mu Nateete zikosezza abatuuze b'ekitundu kino era nga zino zijjuddemu ebinnya, empompogoma wamu n'amazzi agalegama nga bino bisannyalazza nnyo entambula y'ebidduka mu kitundu kino. Omu ku batuuze ategeerekese nga Isima ategeezezza nti alemererwa n'okufuna abaguzi ku mulimu gwe olw'okuba nga babeera beeganya ekkubo nti bbi nnyo tebalina wa kuyimirira era n'amaliriza nga tasobodde kukola wadde ekikumi olw'oluguudo luno. Kale kyekyo ekisaba ekikwatako batuyambe nga bakyamaani bakansala. Era omutuuze omulala ayongedde n'akkaatiriza ku nsonga eno ku ngeri butya ekkubo lino gye limukosezzaamu nga ye omukozi era omutuuze w'ekitundu kino. Ekkubo lino nga bw'oliraba ekkubo bbi litubonyaabonya n'emikyala nsuubuzi niyo ogenda okuva mu butale okutuuka no ng'ebintu byonna bisogonyose ogwa mu binnya bituula mukoka atwala buli kimu bipampa by'abaana bibeera muno n'obirinnyamu kati tubeera mu kubonaabona naye tugezezaako okugaa kubatukulira nze ndi mutuuze waakuno naye tugezezaako okugaa kubatukulira buli mbagamba tusuubira oddikola oyo n'avaako tusuubira oddikola bwetyo tubeera mu mbeera etegambika. Nampeera Sandra yakusakidde eggulire lino ku lwa MRI TV e Nateete.